Mugamba mutya abali ku channel ya Faith bwa Chaiti YouTube channel ya olwaleero njagala tutunuulire eddagala eryo eritagenda mu kyogero ky'omwana. Singa ligenda mu kyogero ky'omwana, omwana oyo obeera omuleetedde obuzibu, abajja kufuna ebizibu ng'akula. Yoyo omwana akula ng'abonaabona, ye mwana akula nga talina mirembe. N'olwekyo nyagadde ndibabuulire mubeere nga mulitegeera eddagala eryo abantu abasinga libatera okuteeka mu byogero by'abaana nga yagala kusiraanya omwana oyo, nga yagala okumukola ekibi, oba nga yagala okukola ekibi gwe kennyini naawe omukulu, kuba eddagala lino terigenda mu kyogero ky'omwana ate era terigenda mu kyogo ky'omuntu omukulu. Eddagala lino lya bulabe nnyo. Njagadde mbabulireyo ebikolo 8 mubeere nga mubitegeera. Tulyesembereza, njagadde mubeere nga mukimanya n'ekyo. Ng'ekikolo ekisooka Bbuza yoyo bw'atyo bw'afaanana. Bbuza oyo ekibi ky'alina afaananamu Namirembe naddala obukoola. Bbuza mubi nnyo. Bw'omuteeka mu kyogero ky'omwana obeera ogenda mubuzaako emirembe omwana oyo naddala ng'akula. Naawe kennyini omukulu bw'onaaba Bbuza n'omunaabira mu kyogo ky'okoze, obeera ogenda kubulwa emirembe mu bulamu bwo. N'olwekyo eddagala eryo eriyitibwa Bbuza kuliteeka mu kyogero ky'omwana mubeere beegendereza. Eddagala eryokubiri Sekkoteka. Ne Sekkoteka oyo naye si mulungi muteeka mu kyogero ky'omwana, wadde ggwe eky'omukulu, Sekkoteka oyo si mulungi muteekamu. Eddagala eddala Kalitunsi si mulungi. Omwana eyanaaba Kalitunsi yoyo omwana gw'olaba nga buli kaseera akola obuvuyo w'abeera, nga buli kaseera bamwogerako, omwana mubbi, omwana ayagala okulwana, omwana yayokya ebintu bya banne, yakuba banne, kwegamba nga ye buli kimu akiyingira mu buyingizi, naddala ekyo eky'olutalo, n'abeera nga attuuka buttunsi n'ensi wamu ne banne. Kalitunsi si mulungi muteeka mu kyogero. Bw'omuteeka mu kyogero ky'omwana, omwana oyo abeera ajja kkula ng'attuuka buttunsi n'ensi wamu ne banne wamu n'ebintu by'abantu. Kalitunsi naye wa bulabe. Kalitunsi wa bika bingi, naye Kalitunsi yenna si mulungi muteeka mu kyogero ky'omwana omuwere. Ekirala ebyennyanja nabyo si birungi kuliraana kyogero ky'omwana omuwere, wadde ggwe ekiky'omukulu. Ebyennyanja ebyo si birungi. Singa ebyennyanja biggwa mu kyogero ky'omwana oyo, oba amazzi ge boozezzaamu ebyennyanja ne gayika mu kyogero ky'omwana, ekyamazima omwana oyo aba ajja kuwunyanga ebyennyanja. Si birungi kubiriraanya kyogero ky'omwana omuwere. Ekirala mbulabutuulo oba mbulabutuuliro, naye si mulungi, ate oyo wa bulabe nnyo. Mbulabutuulo oyo lyerimu eddagala libateekera mu baana abo, abaana ne bakula nga tebalina mirembe, nga waabeera tanywerawo, tanywera mu bufumbo, tanywera ku mulimo. Mbulabutuulo oyo wa bulabe nnyo, naye tasaanye kuteeka mu kyogero ky'omwana omuwere wamu naawe omukulu. Mbulabutuulo oyo tasaanye kugwa mu kyogero ekyo. Ky'oba olaba nti batera obbagamba nti eddagala lino si kirungi kulinoga kiro ng'onoga ekyogero ky'omwana, oleme kunogerako ddagala ng'eritali ddungi kati nga mbulabutuulo, naye si mulungi kugenda mu kyogero ky'omwana omuwere. Ne muzikiza oyo naye si mulungi kumuteeka mu kyogero ky'omwana. Omwana obeera ozikiza ebintu bye byonna, emikisa, okwagalwa, byonna obeera ojja bizikiza singa ogatta muzikiza mu ddagala ly'omwana oyo ly'ogenda omunaaza, tuliyita ekyogero. Ekirala dduka ekibabu. Nedduka ekibabu oyo naye si mulungi kumuteeka mu kyogero ky'omwana omuwere, era talina kuliraana kyogero ekyo. Njagadde mbeere nga naye mubalaga ayitibwa dduka ekibabu. N'ekisembayo konkomaza. Ne konkomaza naye si mulungi kumuteeka mu kyogero ky'omwana omuwere. Eddagala lyeryo mubeere nga mulyetegereza, mubeere nga muliwuliriza. Si ddungi kuliteeka mu kyogero ky'omwana omuwere wadde mu kyogero kyammwe mu abakulu. Singa onaalinaabiramu ojja kufuna obuzibu. Ye mwana agenda okukula ng'alina ebizibu eby'enjawulo, yagenda okukula nga talina mirembe. Ky'oba olaba nti eyo gye mubeera batera obbalangiramu abamu, okola ekintu ne bakugamba naye ggwe kyaka baakunaaza Bbuza, oza batera obbibavuma ebintu ng'ebyo. N'olwekyo eddagala eryo si ddungi liteeka mu kyogero ky'omwana wadde mu kyogo gwe kiky'omukulu. Njagadde mubeere nga muliraba, njagadde mbeere nga ndibalaga musobole odditegeera. Kyekyo kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0 7 7 7 8 7
3401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti Kyayiti. YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.